abantu baffe olunaku olwaleero tuli wano ku high court e Kampala era nga ekitwakeddewo nnyo ku makya ssaawa emu nga tuzze olwa muganda waffe Bobby Young gwe tuyita Agaba Anthony. Omulamuzi wa kkooti ebaguma abaddewo nnyo, omulamuzi wa kkooti enkulu, era ng'awulidde okusaba kwaffe okw'okweyimirirwa era ne tuteekayo abayima basatu. Kubaddeko Honorable Sekabira MP wa Katikamu North, kubaddeko Honorable Mpalanyi MP wa Kyotera County, ne kubeerako ne Ian Lwanga ng'oye landlord we wa Bobby Young. So omulamuzi awuliriza okusaba okwo era n'atuwa 22 August 2025 nga lwagenda okuwa ensala ye, naye ensala agambye agenda giteekako email. So fe obuvunaanyizibwa waffe nga bannamateeka nga 22 kulaba nga tufunye ensala weeyo era ne tugoberera okulaba nga Bobby Young tumugjayo eruzira mu upper prison. Mpozi ekirala twagala okutegeeza eggwanga nti Bobby Young yasibibwa nga 23 Ogwokutaano 2024 kitegeeza essaawa ya leero yakamala omwaka gumu n'emyezi 2 mu kkomera nga tawozesebwa nga taleetebwa mu kkooti. So omusango gwe gwateekebwa mu court martial, naye mujjukire nti court martial yakola ki, ya declaring nti nfu. Supreme Court ensukkulumu yagamba nti court martial yonfu. So naye period eyo yonna abadde taleetebwa mu kkooti kubanga ne twamusabira bail mu court martial nga 3 October 2024 court martial yagaana omuwa bail ate neegaana n'okubeera nga ebaako olunaku lw'emuwa olw'okukoza omusango gwe. So tulwanye okulaba nga aleetebwa wano mu kkooti enkulu. Kkooti enkulu eno etune mu nsonga ezo zonna erabe nga Bobby Young ateebwa kubanga omusango gumuvunaanibwa gwe bagamba nti yasangibwa ne nnyota z'amagye gukkirizibwa okuba nti kkooti eno emukkiriza okweyimirirwa.